Kutegeeza olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa March tuli mu 2023 era ng'omwaka gutambula. Kale mikwano gyange nja kubategeeza nti nno Kabaka Run nayo esembedde zijja ku ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa April. Ffenna twegatte wamu tubeere nga temunnange tugenda mu kudduka kuno nga twejjukanya era nga tusiima ebirungi Kabaka byakoze ki byakoledde Obwakabaka bwa Buganda saako munnange n'eggwanga lyaffe Uganda okutwaliza wamu. Omujoozi ogufuna ku mitwalo ebiri gyokka ate nga nja kutegeeza tino wano ku Masengere ogisangawo bulungi nnyo nnyini ddala ate nga companies ez'enjawulo nga muli eyo mwagala kugulira ttiimu zammwe ogamba nedda ffe twagala kugula company yonna ebeere nga yeetaba mu kudduka kuno osobola okutambula n'ojja ku BBS reception yaffe n'obuuza omwami ayitibwa Danstan Busura COO wa BBS Telefina oyo nno yewo omutuukirira n'otubulira emijoozi emeka gy'oyagala lw'onaaba ogitwala bajja gikwasa mu butongole ofune ku bifaananyi tukupostingeko ku pages zaffe za BBS Telefina Obwakabaka bwa Buganda munange bategeere nti no kampani yo yayiwagidde okudduka kuno kwa Kabaka waffe omulungi. Mikwano gyange bingi nnyo bigenze mu maaso wano ne wali era nga nja okutegeeza nti no webukeeredde ku makya eggwanga lya Kenya libadde mu kwekalakaasa kibi nnyo kibiddala bambi bo munange bagamba nti n'ebbeeyi y'ebintu erinnye. Tekiri eyo yokka kirine wano mu Uganda ebbeeyi y'ebintu erinnye naffe kye twebaza Katonda nti nno tetunaaba kutuukayo eyo. Kale abakulembeze abali mu bifo eby'enjawulo wano mu Uganda ebifo eby'amaanyi ebifo ebinene tubasaba bambi mutubeereremu mutwogerere nga ffe tetunnatuuka ku ekyo era nga n'abantu bambi mbakubiriza tuleme kutuuka eyo nga tubadde tukikuumye mukuumye ka pressure mukuumye okugumiikiriza kwegamba ne mumanyira nti n'embeera bwetyo weebadde ne mukibeeramu mpolampola nsaba Katonda abeere nga munnange abayinzisa okubeera nga mukyaguma munnange okwekalakaasa okwo kuvudde ate mu bannaffe abasaidi evuganya oludda oluli mu bukulembeze right now nga be bamu ku bakulembedde okwekalakaasa okwo era nga bo bagamba nti n'ebbeeyi y'ebintu erinnye tebakyasobola kufuna kamere kakulya bulungi tebakyasobola kufuna ku mafuta naye ng'ate ebintu bijja kubeera nga ate munnange bikola ki bitereera abali eyo enkuba mwagirabye